Sebo ne nnyabo andaba era atambula nange olunaku olwaleero. Njagadde neebaze Katonda kulw'omukisa gw'akuwadde bwakulesewo ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Era mwebaza kubanga akulabiridde n'akukuuma. Oli mu puroguramu amaka n'obufumbo. Nange omusumba Ssebaggala Ivan Samuel nga nsinziira wano ku Hope Channel TV. Era nga njagala okwebaza Katonda kubanga otambudde nange. Buli ku makya ssaawa 4 ez'okumakya tubeera wano. Ate puroguramu eno eddibwamu akawungeezi ku ssaawa 2 ogw'ekyeriggwa abatasobodde kugiraba misana. Nkusaba oyongera okugobera puroguramu eno kubanga ya mugaso nnyo era ya muwendo nnyo gy'oli okusobola okuzimba amaka ago si gago wekka naye n'aganga ayogera naawe kubanga ffenna tugalina geetaaga obuyambi n'okuzimbibwa gabeera amaka amasanyufu aganaawangula. Ekimu ku kye nninako okukkiriza kiri kimu nti Katonda nga bw'ali omulamu era nga bw'ali ow'ekisa ajja kutuwanguza wakati mu ntalo nnyingi kubanga amaka gage. Omanyi ye mutandisi waago. Nyensonga lwaki nkubiriza buli muntu yenna agalimu ekyokukitegeera kubanga kye kisooka. Amaka si kintu kyaffe. Affe twakiteekebwamu buteekebwa. Tuli bubeezi bawanika baakyo. Amaka institution ya Katonda. Ye yasalawo tube nayo. Ye yasalawo n'alaba nga waliwo obwetaavu bw'abantu okubeera mu bufumbo. Kati abo bonna abayingira mu bufumbo kabakitegeere ti tebali mu kintu kyabwe naye bali mu kintu kya Katonda. Kanno kibagwanidde beeyise nga nannyini bufumbo bw'ayagala, boogere nga nannyini bufumbo bwe yandiyagadde boogere, babutambulize ku kigambo kye olwo nno obulamu bwabwe bunaalaba omukisa era ne buwangula. Nina obukakafu awatali kubuusabuusa nti obuyinza bwa Katonda obusinga okutegeerwa kwonna bukyatuwaniridde n'olwaleero. Tukyagenda mu maaso n'okuyiga ku mukyala ng'omuzimbi w'amaka. Katusabe. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Eddoboozi lyo kaliwulirwe Mukama eri obulamu bwaffe. Otusomese Yesu kubanga gwe muyigiriza asinga. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Tutandika na kusaba. Ane tuyiga na kigambo kya Katonda kubanga buli kigambo kyonna ekyawandiikibwa Katonda kyakutulungamya, kyakutuyigiriza awamu n'okutusomesa. Omuntu wa Katonda abeere nga alina byonna byonna bye yeetaaga okubeera omulamu n'okusobola okuweereza. Ekimu ku kitabuusibwabuusibwa ate nga kyamazima kye kino nti buli kiseera Katonda atuyita tubeeko n'enkyukakyuka ze tuteekawo mu bulamu bwaffe naddala mu maka gaffe ffenna mwe tuva. Olunaku olwaleero kisalewo busazi obeere entabiro y'essanyu eri mukazi wo, obeere entabiro y'essanyu eri mwami wo. Kisalewo busazi okuteeka smile ku bantu abali mu nnyumba yo ne mu maka go. Kisalewo busazi bajagulize mu ggwe, bakwenyumiririzeemu nga taata waabwe, babeere basanyufu olw'okubeerawo okwo, bawulire nga beebaza Katonda olw'omukisa omunene gwe yabawa okubawa taata afaanana nga ggwe. Kisalewo busazi mukazi ggwe obeerera ab'ennyumba y'omukisa kimala. Y'ensonga nno lwaki wabafuna era y'ensonga lwaki weebali. Era bw'otababeerera mukisa na ssanyu na mirembe olwo bagasa ki? Ebigambo ebyo njagala mbyogere ng'ate bya mazima. Kyakuwasisa omukyala n'abaana n'obazaala kwe kulaba nti obaterawo embeera ey'essanyu. Lwaki obafuukira ekizibu? Lwaki bakulukusa amaziga ku lulwo? Lwaki balaajana ku lulwo? Lwaki beetamu ensi ku lulwo? Lwaki balawula puresha ku lulwo? Lwaki beyimbamu emiga ku lulwo? Lwaki batambula ku makubo nga bawunuuna bakaaba beeraliikirira ku lulwo? Ate gwe taata waabwe. Ate amaka go wagatandika n'abaana go wabazaala. Waleeta baaki ab'okubonyaabonya? Waleeta baaki ab'okunyigiriza? Waleeta baaki olwoka ofuuka omusajja atalina makulu? Olwoka ofuuka omusajja atalina yadde omugaso mu nsi? Why are you brutal?
lwaki oli muyeekera mu nnyumba yo? Why are you coercive? Lwaki obatwalira ku mpiso? Nkimanyi nti oluusi wabawo obwetaavu obw'okubeera omugumu, naye okubeera omugumu kakireme okufuuka ekitundu ku ggwe, kakifuke bufuusi nkola gye wandikozesezza bw'aba nga waliwo amagezi n'okutegeera bye weetaaga okuzza mu bantu abo. Nsaba Mukama akuwa omukisa musajja ggwe ng'ogezaako okutegeera kye ŋŋambye. It's a plea, kusaba busabi. Manyi siyinza kunyigiriza naye nkusaba busabi. Ddayo ofuukire ab'amaka g'essanyu. Y'ensonga lwaki wabateekawo? Baliwo ku lulwo, tebalina gye bagenda kulaga. Bano abaana go wabazaala, tebalina gye bagenda kuddukira. Bo tebagenda kufuna taata mulala, tebagenda kufuna omukyala yeggwe mwami we, tebalinayo bantu balala, yemmwe muliwo ku lwabwe. Ogenda kukola otya? Amaka tegagenda kufuna maama mulala, tegagenda kufunayo yadde n'omu. Y'ensonga lwaki Bayibuli egambye nti omukazi azimba amaka ge n'engalo ze. Omukazi omugezi azimba ennyumba ye n'emikono gye ye, n'amagezi ge ne gagizimba, naye ate asobola okugimenya bw'abeera omusirusiru. Nsaba obeere mukyala azimba ennyumba yo, azimba amaka go. Bwe tuba nga tetukola bino, olwo mu maka tukolamu ki? Kye kibuuzo ekisinga obukulu. Njagala nkibuuze, nze nkyebuuze, naawe gwe njogera naawe. Ate kitegeerekeka bulungi. Bwe kiba nga tuli mu maka nga tetulimu kukola bino, tulimu kukolamu ki? Tuli mu maka kwenderamu? Tuli mu maka kukabawaliramu? Tuli mu maka kutingana? Twajja mu maka buli omwalo ge munne amusuula eddalu, musajja namulekamu kasala kkubo. Tuli mu maka kutingana? Olwo lwaki twasisinkana? Twasisinkana buli omu asule ku kitanda kikye, buli omu ayite mu kkubo lirye. Twasisinkana onaavume munne amannyo, onaavume munne amaaso. Ddala eyo y'ensonga lwaki amaka gaffe gaatandika. Waliwo n'omu ku baatandika amaka ng'ebyo ebyagamuleetamu nti kaakati bambi omuwala oyo andabikidde bulungi kamutwale mu maka muvume. Yogedde ekigambo kiringa kya kito. Naye njagadde okikozesa okutunulira ekyokulabirako ekinene. Kubanga tekisoboka. Toyinza kubanga wakwana omuwala oyo n'omuleeta mu nnyumba yo nga wamuleeta kumukuba kumuyiwa mannyo. That is completely impossible. Abamu n'okubanjula mwabanjula n'owaayo ente 12 n'owaayo ente 15 n'okogga ng'onoonya ssente z'okwanjula n'amagezi ne gakuggwako n'osaba ensiimi ne bw'otasabangako, abamu n'ofukamira ne wansi. Ekyakufukamiza mu maka g'abantu abo osaba okuzaalibwa kyali kiki? Oyinza okuba nga wagenda mu maka g'omuwala oyo omugjeyo omutundulemu amaaso. Amagezi gaffe kagakomewo. Okutegeera kwaffe kwakkakudde. Tuleme okuzibibwa amaaso n'okuwambibwa ekizikiza ky'omubi awamu ne Setaani. Totandikanga maka go kumalako mirembe. Musajja aliyo ne sukaali amuluma kati ayina stress. Manyi ekimu ku kireeta endwadde nga sukaali, pressure, ulcers, kunyigirizibwa kwa birowoozo na kwennyika. Naye osula mu ggalagi nga mmotoka, opakinga emmotoka mu ggalagi n'omenya omuto ne weebaka omwo. Toyinza na kugifulumamu kugenda kuyingira mu kisenge ekyo kye weezimbira. Wawasa mukazi kuba toyinza na kuyingira mu nnyumba yo. Wawasa mukyala kubanga n'ekisenge mw'osula okitya. That's the question. Tukomewo mu kutegeera. Tuve mu bintu by'okwogera ku ddiini. Ebyo bya ddiini, ebyo bya ddiini. Tuwulidde era ayogera ku Yesu, ebyo bya Yesu, ebyo bya bannaddiini. Tetuli ku nsonga ya bwannaddiini ng'osula mu ggalagi. Toyogera ku nsonga ya bunnaddiini ng'omaliriza omulimu ku ssaawa 11 n'osooka ogenda mu kinywero n'odda ku ssaawa 6. Ng'engeri yokka ey'okufuna emirembe kwe kuddeeka nga mukazi w'amaze okwebaka. Kati tuli ku nsonga za ddiini, tolina mirembe. Tosobola kudda wuwo. Weekukumye eri abantu bo bennyini be weeteerawo. Kati you can't say this is religion. These are facts. Mu programu twogera ku nsonga ezikukwatako. Oli bubi.
tofumbirwangako omusajja oyo sule nga teweebase. Kise kisoboka. Wamufumbirwa kufuna tulo. Wamufumbirwa kufuna muyu w'amagezi. Wamufumbirwa kufuna muyambi. Wamufumbirwa kufuna partner gw'onaakolagana naye mugende mu maaso. Kati kiba kibeera ekikulu okussaamu ekitiibwa ebigambo bino. N'okussaamu ekitiibwa ekigambo kye bayita amaka n'obufumbo. Kubanga bwe kifa n'ebirala byonna bifu. Emu ku nsonga esinga obukulu gye njagadde okutegeeza abantu bonna abangoberera mu kuyiga kuno. Ti omukazi zimba amaka kuba kye tuyigako. Katonda akuyita obeera omuzimbi w'ennyumba yo. Lwe lunyiriri lwe twasoma ne tugamba nduddemu ndikusomereko oluwulire kubanga lukulu ate lwa muwendo. Wulira Bayibuli bw'egamba Ngero 14 olunyiriri olusooka buli mukazi ow'amagezi. Owulira buli mukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye naye omusirusiru ajabya n'emikono gye. Tuyize ku bakyala okuzimba. Ne tugamba nti omukyala muzimbi wa nkolagana. Ne tugamba nti omukyala muzimbi wa mpisa. Yazimba empisa. Yazimba obuntu bulamu. Virtues. Waliwo ebintu ebirina okuzimbibwa mu bulamu bw'abantu. Yazimba empisa mu baana. Etiquette. Eneeyisa ey'abaana n'amaka ge gonna. Omukyala ye muzimbi. Ekyo n'amaka kye gafaanana bw'atyo bw'ali. Bw'atyo bw'ali. Otunula butunulizi maka n'omanya omukazi agalimu bw'ali. Otunulira butunulizi baana bagakuliddemu n'omanya emikono bwe bakulidde bwe gifaanana. Kino tekijjako omusajja buvunaanyizibwa bwe naye nja kumwogerako. Naye kati ndi ku mukyala. Gwe muzimbi w'amaka go. N'emikono gyo ggwe osobola okugaabya. Ekyo nakyogeddeko nnyo eky'okuzimba. Tulina ensi etabanguse eyeetaaga okuyamba naye nga tugiyamba tuyita mu maka. Awatali kuyita mu maka tetusobola kuyamba ggwanga. Enkulaakulana erina kutandikira awo. Empisa zirina kutandikira awo. Kera okulaba patriotism nga tuyigiriza okwagala ensi yaffe. Omuntu omusomesa kwagala nsi ye. Tekiba kisome nnyo. Omuntu okwagala ensi ye kirina kutandikira mu maka. Eyo gy'atandikira okwagala ensi ye n'obuwangwa bwe. Olw'ekyo amaka tugateekeko essira nga tuzimba abakyala bano basobole okuzimba amaka aganaawangula. Abakyala tebazimba maka mu mpisa mokka ne bazimba amaka mu byenfuna. N'ennyiririza enjagala okusomako wano mu kitabo kya Ngero essula ya 31 onyero 13 okutuusa ku 19. Wulira. Anoonya ebyoya by'endiga n'eppamba ayogera ku mukazi omwegendereza. N'akola emirimu n'engalo ze n'essanyu. Alinga amaato g'abasuubuzi, emmere ye agijja wala. Agolokka nga bukyali bwa kiro, n'awa ab'omu nnyumba ye ebyokulya, n'agabira abawala b'emirimu gyabwe. Alowooza ennimiro n'agigula. Asimba olusuku olw'emizabbibu n'ebibala eby'emikono gye. Yeesiba n'amaanyi n'anyweza emikono gye. Alabanga obuguzi bwe bulimu ettunzi, ettabaaza ye tezikira kiro. Ateeka engalo ze ku muggo ogwaguliko ppamba, emikono gye ne gikwata akati akalanga. Omukyala muzimbi w'amaka mu byenfuna. Tuli mu mulembe ogutandise okufuna abakazi abagayaavu. Manyi bw'olaba abaana abawala ab'omulembe guno nga beemolera ku TikTok banyenyezaako bubina na kubibigula nakwekubya bifaananyi biyise mu firuta nga bamaze okubasengejja ne bavaamu ebizibu byonna. Otandika okulaba omulembe ogutagenda kubaamu makulu. Otandika okulaba omulembe ogutagenda kubaamu njawulo. Zisanze abakazi. Balowooza nti enfaanana yaabwe ey'okungulu yokka egenda kubamala.
okumalako n'ensi eno. Mugenda kufuuka ekitagasa. Mugenda kutunda emibiri gyammwe mugiwanyiseemu ffeeza ne zaabu. Mugenda kutagala n'ensi ng'ebyo mulina olwaleero ng'ebirungi temukyalina. Mugenda kunoonya we muyinza okudda nga teri ayinza kubataasa olw'obulamu bwe mwayonoona obwandibadde obw'omugaso. Sijogera n'abaana abawala abali eyo balowooza nti okwemyusamyusa kulina pulaani. Sijogera n'abaana abawala abali eyo balowooza nti okutandika okudda ku TikTok notambuliza kuli figa bonyenya akabina bokakyusa bwokazi eno bokakyusa bwokazi eri bwena bw'otunulatunula bw'emoolamoola tekirina sensi. Nze nziramu ne nkugamba waliwo ekirungo ekirala ekirina okubeera mu buli mukazi naddala mu mulembe mwe tutuuse ng'abawala bokka si bafuuse ekitagasa naye n'abavubuka. Bw'otandika okulaba ebifo omukubirwa Zaala nga bijjudde abasajja otandika okusaasira generation egenda okuddako wa weegenda okubeera. Bw'otandika okulaba omutwe gw'omuntu nga teguliko kikyamu kyonna ne gutambula ne gugenda nga gukkiriza nti nsobola okuteekayo omutwalo gumu n'enfuna akakadde nga mutwe gwa muntu teguliko kikyamu kyonna, otandika okusaasira abo mu nnyumba ye n'amaka ge. Bino njogera mazima ensonga lwaki sibirumamu era mmanyiddwa ku lw'ekyo. Tosobola kuba na mutwe mulamba ng'ogwetisse n'ogenda n'oyimirira n'osiba Zaala. Sifuddeyo oba wa mupiira, sifuddeyo oba wa nfalaasi, sifuddeyo byuma byaki, naye nkulabula. Olaba n'akalango kennyini, akalango okuba Zaala kakugamba ate naweza 25 totegana. Lwaki omala kuweza 25 okutandika okuba Zaala? Lwa nsonga emu, ali wansi w'emyaka egyo aba tannaba na kutuusa yadde obwongo buyinza okwanganga ebizibu ebiva mu Zaala. Ekyokubiri ne bakugamba Zaala yandiba ow'obulabe. Ekigambo yandiba kirimba, ekintu kiri nti Zaala wa bulabe eri ebirowoozo byera abitta. Bw'otandika okulaba abasajja nga bajjudde mu Zaala nga mifo ky'okutambula ne ssente mu nsawo batambula na butikiiti obuvudde mu byuma bya betting, otandika okusaasira ensi gy'egenda okulaga, otandika okweraliikirira obanga ddala tugenda kuba n'abantu abalina obwongo obugenda okulowooza n'okufumiitiriza. Olw'okuba eyo gye tulaga nga tulina abavubuka abagenda ku mutimbagano, oli n'alowooza nti okwo agenda okuzimbira erinnya ng'avuma abakulembeze, n'agamba kati nja kuvuma Kabaka, nja kuvuma Katikkiro, nja kuvuma omusumba gundi, nja kuvuma President Museveni, nja kuvuma gundi principal wa NUP, nja kuvuma president wa Isirayiri. Ng'oli alowooza nti agenda kusinziira okwo akole erinnya bamutegeere naye ng'alikoledde okwo. Kasita olaba omulembe nga gulina abasajja abakutte direction eyo, abasajja ng'okusuula n'omutwalo mu nsawo waakiri asuulamu n'akapapula aka betting, abasajja nga bagenda ku mutimbagano boogera byonna ebitalina makulu basobole okufuna amannya n'okuwininga popularity. Bamu ne beeyita n'aba influencer naye ne weebuuza influencing what? Sigaanye olina abakugoberera naye influencing them for what? Bwe tuba nga tukyalina abasajja abatuula wansi ne beerabira ennyaanya ze balenga ne babeera ku butikitooko ne batambuza bu vidiyo nga budde eno n'eri essaawa 4, musajja yazze okutema empuuta, bakasitoma ne bamuyitako ne baggwawo, n'abandi badaga nti owaye jangu nkutemere nga tamulaba. Omusajja n'abeerawo n'anyooleza katikitooko ku boodabooda ye n'amala essaawa 2 ng'atambuza bu vidiyo naye nga talina kyagifunamu, nga talina kyayiga, talina ssomo lyonna. Kasita otandika okulaba abasajja ng'obwongo bwawe buziikiddwa mu bintu ebitagenda kubayamba, otandika okutegeera omulembe gye gulaga. Bino mbyogerako kubanga buvunaanyizibwa bwange okuyigiriza amaka. Amaka gafudde agasinga gafa ne ku lw'ebintu ebyo. Zaala yassa amaka, Zaala yassa obufumbo, Zaala yafudde amaka ekintu ekitagasa. Oli yeebuuza lwaki musumba ogenze mu bintu bya Zaala ate ng'osomesa ku bakyala. Kino kye ŋŋamba kati wano wenda bulira abakyala. Nkyagenda maaso n'okuyigiriza ku mukyala ng'omuzimbi w'amaka mu byenfuna.
lwaki omukyala mutunuzaayo eyo nti omulembe gutandise okukuza abaana abalenzi abatakyalina sensi. Omulembe gutandise okukuza abasajja abatakyamanyi kwekolera. Omulembe guno gutandise okukuza abasajja abamaaso obumansa ababiisi b'amaggi. Balinga boolaba enkoko empanga, balinga boolaba ensolo ku ttale. Bw'emala okulinnyira enkazi teddamu na kujjukira. Enkazi yemanyi bw'eneetikka olubuto, yemanyi bw'eneeruliisa, yemanyi bw'eneeruzaala, yemanyi bw'enaakuuma omwana. Kizibu nnyo okulaba documentaries eza wildlife, nziraba nnyo ku National Geographic Channel ne Geo World. Naye nga ntunuulira documentaries ezo, kizibu nnyo okusanga ekisolo ekisajja nga kiri awo kirabirira enkazi ezaale kikikuuma omwana waabwe. Ensi etandise okukuza abasajja abalinga ensolo ababiika obubiisa amaggi ne badduka. Ensi etandise okulera abasajja abatakyalina makulu abalowooza nti ogenda kukwata omutwalo gumu ogutwale mu kyuma kya betting oveeyo ng'oli miliyoni awatali kukola. Ensi etandise okukuza abasajja batakyalina biseera bya mu maaso omunoonyamu amakulu nga tokyagalaba. Ensi bw'emala okukuza abasajja bafaananako bwe batyo. Kati mbuuza abakazi mwenna nga mmaliriza ekyokuyiga ky'olwaleero, mulina kubeera mutya mu kweteekateeka okubeera abakozi? That's what I'm saying. Bano abasajja babika obubiisi ne badduka. Mwetaaga kubeera abakozi kyenkanawa. Nange nzadde abaana abawala. Naawe manyi oyinza okuba obalina, ate balina nkusabira obafune. Naye kye ngamba kye kiki? Tugwanidde kuteekateeka tutya abaana baffe abawala betuzadde ku guno omulembe. Y'ensonga lwaki Bayibuli egamba nti omukyala muzimbi wa byanfuna. Kubanga yo Bayibuli yakimanya nti ekibi kigenda kwonoona abasajja kibateeke mu position nga bali incapacitated nga tebakyalina kye bayinza kwekolera. Kale enkomeero ya byonna nga bamaze okuva mu byonna bali awo baleekana buleekaanyi tebalina kye bayinza kukola. Oli n'atuulawo ng'alinda 2,000 ez'olunaku lulamba, naye ng'ate bw'agula data bw'aseereza essimu buli omu alina smartphone, baliwo balinda asingi 1,500. Obugaavu n'obuwebafu obwenkana bwe butyo. Omwana omuwala agwanidde kubeera atya mu mpisa ez'okubeera omukozi. Abasajja abalereddwa abalinda 2,000 ez'olunaku ate ng'abazizza mbaze, naye ng'alina amagulu, alina emikono, alina omutwe, alina ettaka ly'ewaabwe. Abasajja abatakyali bayiiya, abasajja batakyasula wansi kutetenkanya, basajja batakyafaayo kikijja baliwo ku lwaleero. Bw'omala okutegeera embeera eyo kyova oyingira mu bigambo bino ti omukazi omwegendeeza afaanana atya? Y'oyo agolokoka nga bukyali ekiro n'agabira abawala emirimu gye, n'asimba olusuku ne yeesiba n'amaanyi n'anyweza emikono gye. Kino kye njagala okumaliriza nakyo nti abakazi abali eyo mwesibe n'amaanyi, munyweze emikono gyammwe, mukolerere amaka gammwe okugazimba mu byenfuna. Obwo buvunaanyizibwa bwa mukyalo omuzimbi. Bwe muneebaka ne mulaga jjala ne mukita, amaka gagenda kusaanawo. Kkiriza obeera omukazi omwegendereza anaasobola okuwanguza amaka ge mu byenfuna era anaagazimba. Mukama akuwa omukisa. Kujjukiza YouTube channel yange ya Pastor Sebagala Ivan Somo, togyerabira. Genda oleyo programs zino n'endala zonna ze twayogerako edda osobole okuzimbibwa n'okuwanirirwa. Ate tugoberera live ku YouTube channel ya Hope Channel Uganda. Genda yo tulabe programs zino buli wezibeerawo. Clicking notification button olabe buli program lwenajja bakutegeeze nti etandise. Osobole okutambulira wa Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Tukwebaza kubanga otukumye n'otulabirira. Twebaza ekisa kyo n'okwagala kwe kitubedde. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Nsaba omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gutubeere Mukama. Tuzimba amaka ganaaweesa erinnya ly'ekitiibwa era ganaalireetera okugulumizibwa. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina.
Mukama akuwa omukisa.